amamese amangi tegeesimira bunnya. Bw'otunuulira abantu mu Uganda, singa okola case study ku bantu abawerako, bano ebitundu 80 ku buli 100 oba ku 100 bakugamba nti baagala enkyukakyuka. Naye ate era mu abo 80 ku 100 mu mitima gyabwe newankubadde baagala enkyukakyuka, naye ate baalookingira mu mbeera erowooza nti Museveni teri asobola kumujja mu ntebe, era nga newankubadde baagala enkyukakyuka, ate waliwo abalala bali sayidi eri nga bo olw'okubanga bakitwala bwe batyo kati basalawo ne balowooza nti Museveni atukalakate paka kuwulira bubi, atutegekere ne bazzukulu be, batabani be, batukalakate emyaka n'emyaka, kubanga ekyo Bobi Wine yabalabula n'abagamba bwe muteegendereza ekyo kye kiddako. Nga bwe ntandise nga nkugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya, kino ntandise okubeera nga nkitegeera. Era njagala okubabuulira nti Dr. Kizza Besigye abamu nga bwe mbadde ngambirawo ku mutimbagano nga bagamba nti Museveni yamuteekawo n'ebirala, bayinza okuba nga nabo baali offside nga tebaategeera kye yali abategeeza. Ekituufu kiri nti Dr. Kizza Besigye nze nzikiriza nti true revolutionary, wabula abantu be yeesembereza be yalowooza nti bayinza okuba nabo bandowooza ze zimu, ate bo ng'emitima gy'abava dda mu bifuba gyadda dda mu nsawo, era kwe kumusenza oluti bw'atyo n'awaŋŋangukira eri ekatonga. Kale munnange, nga bwe nkugambye nti amamesa amangi tegeesimira bunnya, y'ensonga lwaki tukirabye nti waliwo abantu abawererako ddala era nga newankubadde baagala enkyukakyuka, naye ng'ate bo bakukakasa nti Kyagulanyi yalina okusala amagezi gonna okulaba ng'enkyukakyuka ebaawo, ne beegattibwako ne bannaabo aba NRM abaduula nti mwagambo kalonde kakuume kabanje, kakati ate okabanjizeeyo mu nsiko, lwaki temwakabanja? Kwegamba mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Simanyi oba ntegeerekese bulungi. Wano we wava obunafu bwa bannayuganda, ate era Bobi Wine n'abeera ng'ali step ahead, kubanga ekintu ekyo yakyogerako. Yagamba nti bw'oyimirirawo ku kituufu kitegeeza beera mwetegefu okuyimirira wekka. Beera mwetegefu okuyimirira wekka. Neezijukira omukyalo omu gwe baakwata mu kwekalakaasa nga beekalakaasa ku nguzi ya Anita Among, mujjukira bwe baakwata abaali bagenda ku palamenti. Omuwala omu yagamba nti ye yakyogerangako, era famire ye bagamba yakyogerangako, era n'asituka agende yeekalakaase nga tamanyi nti waliyo abantu abalala bali yagendanga ye ku lulwe, yasanga busanzi bantu balala. Bannayuganda ogwo mutima tebagulina, batono nnyo abakola ki abagulina. Kino nno kiyinza okuba nga kiriko ensonga eziwerako lwaki bannayuganda omutima gwe tebagulina, kati nga bw'olaba bannakenya bwe bali, nti ebyafaayo byawukana mu Uganda. Ekisooka nti ffe twasooka mu ntalo, twasookera ddala mu ntalo ez'amaanyi, kati ate Mukama Katonda n'atuleetera omusajja ndowooza atumala akajanja tusobole okutegeera obukulu bw'okubeera bannansi n'ensi yaffe, tutegeere amakulu era bw'aliviira mu buyinza, nga bannayuganda mutegedde amakulu ga kubeera g'ensi yammwe Uganda. Titemumala nga gegigalabanja gamala geesiga bagwira olw'okuba nga babamatiza. Ekyo mukinootinge. Naye bannayuganda bw'otunuulira butya bo bwe balabamu ebintu, ne Bobi Wine kyabadde agezangako okukola ebbanga lyonna, tuyinza okugamba nti kizibu nnyo omuntu okwakiivinga 100%. Kubanga Bobi Wine
mujukiramu kye bayita first phase ey'okutalaga eggwanga yatambula buli wamu naye yagambanga nti beera Bobi Wine ow'enkya, beera MP, beera kansala, nti bakansala ba MP ne Bobi Wine kennyini ayinza obutabaawo enkya naye obubaka bwakuwa butambuze era naawe bukubeere mu mutima. Linda bulinzi kabiriiti bwe mba seerabidde akabiriiti mubanje obusika bwammwe kye yali ategeeza, kubanga obusika bwammwe nga bannayuganda bwatwalibwa abagwira. Kakati mubawulira obubaka obwo mubabuwulira ne muffe mwennyini era mwebali abagwira kuba tuwangaala nabo, era nabo bamanyi okubeera nga bamasikaredinga nga opposition, ng'ogyeko opposition bano bo nga bakolera ssente nga bo tebafaayo kasi wabaawo ssente, so nga ate munnange ogenda okinoonyerezako nga bannayuganda bennyini naabo nabo weebali kati nga bayambibwako abo oba be bayambako abo abagwira abatulimu. Era ggwe bw'obawulira nga boogera nabo boogera nga bannayuganda, kumbe nedda bakimanyi bulungi nnyo nti ekintu baawamba kiwambe ku mpaka era tebagenda kufunayo mukisa mulala gwonna kintu kudda mu ngalo zaabwe singa kibiseera ne kibavaamu y'ensonga lwaki General Museveni yayogera ku genocide. Yali ku BBC n'agamba nti omuntu akwata ku Uganda ne Rwanda akola atya, yakyogera mu context bwetyo n'agamba nti aba riskinga genocide. Naye nga weebuuza nti Uganda erina kakwata ki ku Rwanda? Lwaki genocide? Bwe muba nga mugamba nti waliwo security, waliwo emirembe, waliwo buli kimu, lwaki genocide? Lwaki Museveni afa nnyo ku Rwanda? Lwaki bafa nnyo ku ba M23? Lwaki? Kakati bannayuganda nga bwe nkugambye nti ekizibu ekiriwo tebamanyi, weewaawo bamanyi naye tebannabeera charged enough. Era Bobi Wine omulimu gwakoze nga bekugenda tosobola kubeera successful 100% nti newankubadde yali mukakafu nti tebasobola kumulangirira niwawangulira ku bitundu 99 ku buli 100 nti bajja kulangirira mu General Museveni, naye kye yakola nga bwe bagamba nti akugoba tabulako kyakusuuza, asobodde okugatta bannayuganda. Asobodde okugatta bannayuganda era mu kaseera aka campaign bannayuganda babadde n'omukwano mungi nnyo nga region eya North ekwatagala bulungi n'eno mu Maserengeta ne mu Makkati ne mu Buvanjuba ne mu Bugwanjuba, bonna nga ne bwe bagamba deruwa bonna baddamu buzzi, kubanga bannayuganda babadde bakimanyi era bonna nga gyagenda bendera ya Uganda baba nayo, era bonna nga bakkaanya nti mu butuufu ke kaseera era ne bakikola mu kalulu ne balonda. Naye oba oli awo nga bwe nkugambye nti ebyafaayo byaffe byawukana, nti oyinza obutasobola geraageranya Uganda ku Kenya kubanga ffe twasooka mu ntalo, kati tuliko influence y'abazadde baffe ng'ogaaseko ne bannaffe abakikozesa ng'okututiisatiisa nti mujjukire Mmundu bwe yavuga mwagala okudda gye mwava, mwagala okukola mutya, tetwagala ntalo, naye ng'ate tewali yaleeta lutalo mu Uganda okuleka bo. Teyali Amini bwe bavuma obusiru, teyali Obote, era Museveni gwe yafuma obusiru mu kampeyini za 1980 tekuli kwabo yaleeta lutalo mu Uganda okuleka ye. Ate nga ye mu kaseera ako kitegeeza nti yali naive, kubanga bye baali bakatumba oye b'ebiseera ebyo, kitegeeza ekintu kye yakola era yakikola ng'omuntu kwegamba omulagajjavu. Bannayuganda kye tulina okubeera nga tumuvunaana omusango ogwo okuleeta olutalo mu Uganda natta abantu baffe abawerera ddala miliyoni eziwererako ddala yadde buboogerako mitwalo. Nti wekiba nti Bobi Wine essaawa eno nga yeesimbawo mu mateeka nga bakyekwasa nti attisizza abaana b'abende, kati ate Museveni yatuleetamu olutalo, ye tuyinza kumukolera ki? Tuyinza kumukolera ki baganda bange? Mu abansingako okutegeera, kubanga nze nnyinza okuba nga oba oli awo nange ndi weewe
kisoboka sobola okubeera nga ndi weewe nga byenjogera tebigatta naye ate era ne bwoba weewe era obaako by'oyogera era nga bwenjogera essaawa eno. Kaakati amamesa amangi tegakola ki? Tegeesimira bunnya. Okubula kwa Bobi Wine kiba kitegeeza nti naye nga ye waali essaawa eno ayinza okuba nga essuubi eri abannayuganda okukwatiza awamu ayinza okuba nga essaawa eno talirina oba alina ttono. Wabula ng'omuntu omumalirivu eyatandika kye yatandika era ng'alina okukimaliriza kiba kitegeeza nti kati ali kumutendera mulala. Era omuntu yenna avaayo okwanalayizinga Bobi Wine ennyo essaawa eno nti akunnyonnyola ennyo Bobi Wine aba akulimba, tasobola kumanya Bobi Wine kikyaliko nakyazzaako. Tasobola kumanya Bobi Wine kikyaliko nakyakola ki nakyazzaako. Era yo nsonga lwaki abamu bamulabanga ali confused nga bannaffe bwe batugamba ffe tetumunoonya tetukola tutya naye kituma Lusoke ng'agamba mbu tebali mu nnyumba ye bali around there mbu naye tebali mu nnyumba ye naye nga ate batugamba ono omukulu agendayo neyeebaka mu maka gooli. Kale Uganda weeri essaawa eno njagala okubabuulira kino mukijje ku nze nti history repeats itself. Muwulirize bulungi saagala nnyo. In fact kansooke mali n'okubategeeza nti Hillside View Apartments bali wali ejjanyo ku kyaki bw'otuuke Namulanda Kitende Kajjansi buuza ejjanyo ku kyaki ku Entebbe Road we wali apartments ezenyirira ennyo ate nga Maintenance Palace balina solar systems gwe ze wali badde weetaga mu bulamu bwo. Balina water heaters ez'omu binaabiro byonna bikozesa solar. Balina security lights, balina CCTV cameras, balina water pumps n'ebirala ebyo bye bitono byemmanyiiko ebyangu okukwata naye nga balina bingi nnyo. Beba Maintenance Palace. Dokita waali kozesa enamba yange esembyayo 73 nkuwe enamba ya dokita ku birwadde ebyenjawulo ate era still ku Uganda Tulagi kuliko programs zinateekako emabegako mbadde nteekako programs ziriko ndowooza kati nga 3 nambirira teekamu Dokita Kigwagwa ojja kuba munnange otegeera nnamba ye kweri osobola okwogerezeganya naye directly. Kakati mbadde mbagamba njagala mumpulirize bulungi nnyo mbadde mbagamba nti ebintu we biri essaawa eno akatambi kakyuse. Mwe mulaba Kyagulanyi kubeera nti ayogera mu European Union Geneva Summit abajerega ne mujerega naye Kyagulanyi jjukira yategeera kye bayita social media. Ekyo mulina okubanga mukimanya baganda bange. Ono yategeera kye bayita ki exposure. Talina ngeri yonna gy'agenda kutegeezaamu nsi na kufuna perception ya nsi nti ebiri mu Uganda babadde babigoberera. Bw'otunuulira nga ayogera mu Geneva Summit ne European Union osobola okulaba views ku mitimbagano gye babadde babiraga live, osobola okutegeera amaanyi gaakyo n'otegeera nti ddala ensi yonna eri alert oba nedda. Ekyo kati genda yoonoonye kubanga mugoberera. Era mu kulonda kati ngeri mu Geneva Summit nti abo abaaliyo nga balonda ku mbeera eri mu Uganda abaali basapootinga Kyagulanyi baali bameka n'abo abataamusapootinga baali bameka ojja okutegeerera obukulu bw'ensonga. Kati amaze okubeera nga akapityaringa international attention, amaze okugikapityaringa agirina mu ngalo ze 5 bw'ati. Kitegedde muganda wange mwe muli ku kimu. Abazungu tebana kye baza tuyamba na bano bannaffe booliemu nabo be bati yes niwankubadde gwe bw'oti olowooza bw'otyo bw'okirowooza naye bagamba atunda ayolesa yakola ki yamazaawo nti olina okuba ne justification why osazeewo okutekinga action oba osazeewo okutekinga a certain direction. Olina okuba nga olina ensonga n'abantu ensi yonna zeesobola okukola ki okugamba nti ye ebiri mu Uganda biri bwe biti naye lwa nsonga ABCD. So si just kukeera ku nkya ne bagamba kakati abo baki yes bayeekera kati
lwaki bwenjogera ebintu kale nga bagamba nti ye nabagamba nti Kyagulanyi ne Muhoozi kuba Muhoozi kati already amaze okukakasa amaze okwashuminga era still n'akakasiza ddala nti ye musika wa kitaawe ne kitaawe n'amala omutulaga nti yooyo agenda kusamba akajji mu ngeri y'okumukukusa ayingire Parliament. Okitegeera era zentalo z'owulira wakati wa Mao ne Among kubanga Mao ye musajja waabwe gwe basuubira okuba nti kati ono ye mugezigezi asobola okubeera nga alambika Muhoozi ebina bikugambye dda. Kati nga baza kutuuka mu ntebe oba nga tannatuukayo nga amaze okutuuka mu ntebe nga tannakola ki tannatuukayo waali tateredde ali mu kumaga bw'ati kubanga akimanya agenda ali ku munyago ng'era omubbi w'abeera amaga bw'ati bw'atunula eno bw'akola atya bwekambuwaza bw'agira atya. Okitegeera ebimu byakwekaza nga olaba bwe baawamba Kampala nti twamugabana ne opposition mbu Kampala kuno NRM mugabanye ne opposition. Okitegeera naye nga tebaafuna yadde tebaalifunye yadde ne MP yadde n'ogu Umiza Kabanda babba bubbi wonna babadde babba bubbi ate nga mubiraba weewonye neewoonya abantu ku mutimbagano nga boogera ebintu yensonga laki abantu bamma Kyagulanyi akalulu n'ogakalirengera bano oba babeera wa kugamba bo kyawa makati waliwo abantu abamu bo nga bwe nkugambye nti bo waakiri okuwangulwa bakola buli kimu n'okutuuka okwagala okutta ate oba nabo bennyini bali ready okwetta bali ready okukola ki okwetta. Kati gwe tunuulira obukulu bw'ensonga eyo Kyagulanyi ali ku ki kitegeeza yeetisse ekintu ekinene ennyo era mumusaasidde yeetisse ekintu ekinene ennyo era nkoze eki naye bagamba akali amaggwa kekamanya bekakola ki bekagakyusa kubanga bino tubyogera olumu tubyoyinza okubyogera philosophically mu ngeri y'ekifilosofa naye ye apiiki ng'asobola okuvunjisaamu abeera avunjisaamu mutukasabeera ku layini abeera avunjisaamu kasaba nga tayitaba wali abantu abamu nga buli kimu ayitaba naye bw'obanga si gwe type y'abo abayitaba wangi osobola okutegeera nti tune yakyuka dda tune ebintu kwe bitambulira yakola ki yakyuka dda. Bobi Wine azzeeyo nga bwe yasiteeka mu luyimba lwe nti bw'oyimirirawo ku kituufu kitegeeza abeera mwetegefu okuyimirira wekka naye nga Bobi Wine Muhoozi tebakyasobola kubeera wamu yadde Muhoozi yawa postinze n'agamba nti ajja kukuuma bulungi Bobi Wine ne bw'anaaba afuuse president nja kumukuuma bulungi naye ebikolwa ebisooka bagamba nti entamu ewulira muliro gukola ki gusooka entamu ewulira muliro gukola ki gusooka musoose kukola ki kubanga ekyana ky'enjaba kifaanana njaba ate akali bakenda okalabira ku mukonda. Museveni bw'abanga ali redde okukola ekintu kyonna ku muntu yenna anyegenya entebe ye kiba kitegeeza nti Kyagulanyi Dr. Kizza Besigye babeera babaagalira awo nga babanyega bati babasqueezinga era Kyagulanyi oluba okulabikako bwe bati straight awe ekkomera luzira bamugatta ku Besigye kati bino mwe mubigamba mwatugamba tebamunoonya kati bannammwe abawumba tuutu nga batandika abadde alooza bw'anajja banaamuleka naye ng'ate bulijjo bwe bagamba ate ani amunoonya bo bwe batyo naye ng'ekituufu ekyokukolayo Robert Kyagulanyi Ssentamu akola ki akimanyi nti okugenda mu Parliament eya Bungereza oba okugenda mu Geneva Summit si kubeera nti nno asuubira okuba nti nno kigenda kubeera direct naye nga bekugambye nti atunda yosa y'amazaawo ate n'ekirala era kigenda kulabisa abo bennyini nabo kijja kubalabisa bajja kubulwa kye bagamba oba kye batugamba mu biseera ebijja mu maaso kubanga jjukira nti mwe mugamba nti abazungu batufuga kitegeeza nti era baateekawo borders zaabwe ezo
gye tugenda gye twogerera obaoli awo nga basoosa interests zaabwe ffe ebyaffe tebibakwatako kati kikiseera otegeere bwe kiba nga kibaddewo era Kyagulanyi takola nsobi kubeera ng'ayogera mu summits ezo nedda ssebo naye gwe atasobola kukitegeera ng'omusala busazi nsobira tojja kitegeera tojja kukitegeera naye ye buli mutendera gwonna agukubye bwe twatuuka mu campaign yatambula districts empitirivu tewali candidate bano bonna bamunyagwa ba campaign nga babeeranga beebase naye yatambula eggwanga lyonna n'alimatiza era n'akola kugamba toyinza kugamba nti bwe nti ya campaign nga Uganda yagukola omulimu nga ekigendererwa kugatta bannayuganda bonna babeere mu ndowooza emu era ekintu ekyo bannayuganda bakiteeka ku mitima bakirina lwakuba nga bwe nkugambye nti tosobola kukola plan n'ebeera 100% kati ate ne wabawo factors endala nga zisinza okubeera nga tezibakkiriza kusukkaawo kubanga jjukira nti ne baana abasajja tebatudde nze nsinza okusigira ekifaananyi eno gye nnali nga tumaze okulonda yes twaliwo ne tubala akalulu naye nze saalinda kukamaliriza kuba nalowooza nti wayinza okuvaawo nalaba abantu abaali babadde masiki nga baali bangi ate nga beesirisiza bati bazuula amaaso bati nga bonnawolovu ne ŋŋamba kanve wano bwe nzira eka neti teriiko jjukira kakati byabakama atuuka okulangirira kati okulangirira okusembayo nali ku kkubo ekkubo eri kyama mu mikwesese ewali obuduukaduuka awo ka trading center osobola okuba akafaananyi ako nendaba abasirikale nga kugamba buli gurupu eriko omusirikale omu akutte emmundu naye nga abaaliko bano abalala balinga 5 bakutte miggo naye ng'ebiseera abantu abo ate era baali baako byalo ebyo nga bamanyi abantu era nga boogera naffe kati mwe mukola kyawo kati okola kyawo tatashwemu okola kyawo naye nga bannange nze ntudde wano okukabalaza sirina kyenkoze nze ndaba bulabe sirina kyenkoze wawo n'omusajja direkita w'essomero gwe nali ndi naye awo naye ne bamubuuza Abdallah kati okola kyawo naye kati nkoze eki ffe tuli wano nga balaba abantu baggaddewo amaduuka bonna kati nga kyebaagala abantu baggalewo amaduuka abantu bagende mu mayumba gaabwe ye situation gye baateekawo jjukira nti embeera etandikira mu bibuga n'esaasaanira mu byalo kati bwe basuppressinga ebibuga ennyonyi nga ziri mu bbanga zeetooloola naye ng'ate abaana baali batandise era amasasi nga gavuga abaana baali batandise era nga bano baatandika okunoonya kuba baali bakola research okunoonya bye badde balabanga bubendera okunoonya abavubuka be bamanyi bakozesa ababodaboda abo bakola nnyo obwambega kubanga era jjukira batulimu kakati ekyo kyaleetawo obuzibu obutakkiriza abantu democratically okubeera nga beexpressinga obutali ba dissatisfaction yaabwe ku ebyo ebyali birangiriddwa byabakama bye baali bamubuuza nga tamanyi na byakuddamu sigenda kusukkawo nnyo wano naye nga ntandise nkugamba nti Kyagulanyi embeera gy'alimu essaawa eno nzibu okunnyonnyola era munnayuganda yenna akutegeeza nti amanyi nnyo kyazzaako nti analyzinga nnyo kyazzaako ffenna tumanyi kimu tetumanyi gy'ali wabula tukimanyi bamukwatirako kati ate era sitiiru kyetumanyi nti Kyagulanyi munnayuganda era alina okudda e Uganda agenda kudda atya kyekibuuzo kyenkulekedde muganda wange era bw'anaaba akomawo oli ready okumwaniriza nabakubirako akayimba kali agawalagana mu nkola mukajjukira bulungi nnyo akabaligidde mujjukira bulungi akayimba akagawalagana mu nkola kaseera kwe bali bawana General Museveni omwana w'entale mujjukira bulungi nnyo akayimba ako genda okakubemu kattiuni okusoka owulirize kamba siibulire bwano tusingane mu mboozi zaffe ziddako ne ku Uganda Tragic nga bulijjo Mukama Katonda akuume.